Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Egani menye kale banyabu isanso bala banyabu kale banyabu eradde banyabu kulikama kuba atujidde mu motoka eradde banyabu kulikama kale nyabu kati oboyogera abo bonna bawala bange bano ye amukulu nze nsima busimi teekateeka kubanga bw'osanga taatanga ggwe wamanya yasoma ebitabo ekituufu n'amanya nti olina kusooka kubazaala n'olyoka oba pulaningira tosobola kutopulaningira b'otazadde Bwatyo omukyala ng'akolebwako Charitas ya Clinic yanyumye nnyo kafisike kalungi kakyala katono kalimu ekyama yafulumidde mu cream blue ne silver yanyumidde ddala. Era bwatyo omugole omwami yabadde musanyufu ddala ng'anaatera nakudduka misinde amukimeko bwe yatuusibwa ali n'amuhaga eri ennene kuba yabadde amulindiridde.
ng'okyali awo njagala okolereyo poses 3 ez'akabi. Number 2. Oh my God. Ali njagala oleeteyemu ng'eno yegenda okugenda ku Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram zonna. Oh my God. Obwonna kwe bayita okwanjula. This time is so cool, our sweetheart. Hello. Tunashima tukalamu. Mubanga ddala mutuufu akulibwanga ku siku oli. Daddy. Wanje. Enjolukula y'abalina kashi ogiwulidde? Abe wange nga sisiwulira. Wanje. No. Ng'atero waki. Esa omuwengalo. Wanje. Wamba bakusanga obiyiga. Si bino. Okono kwe bayita omukolo 2019. Banyina omugolo mwami baleese ekimuli ne bongerako n'obugambo obuwooma. Oyo kamugudde mu kifuba ajja kufumba. Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi bazudde emiganyulo egy'amaanyi mu kugwaŋŋana mu kafuba n'okunywegeragana nga bakizudde nti kahaaga akanovu obulungi ddagala lyennyini eri omutima gw'omuntu ng'abantu okugwaŋŋana mu kafuba kiyamba nnyo mu kutangira endwadde ez'omutima. Omukwano Esther tusanyusa okulaba webale kutwagala webale kutwegattako mu kika kyaffe. Alozias antumye ampadde ekirabo kino nga kirimu ekibala n'agamba nti oli kibala mu bulamu bwe, n'ekirala n'agamba nti akwagala nnyo singa si gwe singa si ye, n'ekirala n'agamba kyenjuba ebadde bindabinde eyise kirema mungwa mugyewo bw'atunula waggulu alaba nga litangadde. Lwayite mu muwengalo. Ye bwe bakutwala emmengo n'osaba Federo. Owomukwano Esther tusanyuse nnyo okutukyaza mu maka gano. Webale okutwagala, webale okuba omukyalo omulungi. Mwannyinaze Alozias antumye okugamba obugambo buno ti oli switi nnyo, oli hani, oli njuba, nampa ebibala bino obikuwa nti olabikanga ekibala kino oyakayakananga omusana, nanyongera ekibala kino apo nagamba owomereranga apo. Babatute okusinkana omugolo omwami ne beekubya ebifaananyi ebirungi ddala. Olinaku gwe kinkuba singoba kena kunegenda byonna Katonda byayakuwa mukane bali kwera ngoli muklaba Delta TV tukole atukyagenda abahirwota
ne City Bridals ate ne Sharita's Hair Clinic. Ndino omukolo mwami bamifunye chance ne mufuna ngo omukolo gwa kagwa achalabika bulungi essanyu lyennyini lyalaze mu mukolo lya chayina bamulaga customer care. Kanso sibyo tyano sewo. Bulungi nyabo gambo otya nyabo. Jebale ko Sharita. Mwebale okutuddaabiriza n'okutulabirira mu mukolo guno. Wewa yanjide mbitibwa byo byonna. Nze Salongo Serumaga Aloysius. Emusajja munamateeka. Nkolera mu kibuga Kampala wano n'emitya. Yes. Twafuna dda abalongo era abaana gye bali beeyagala. Ogenze kwebaza. Nali ngenze kusiima busimi kuba mukyalo oyo byonna yeye. Weewaawo. Amina munange namwe mujebale. Bali kwera nga watutte ebintu bingi nnyo sewo. Kyabadde kinkakatako ate byabuzeeko. Nabadde nnyina okukola ekisingayo. Naye mu mbeera eyabaddewo bwe bwabadde obusobozi. Mukolo gwabadde mulungi. Weewaawo Mukama nange yatuyambye, Mukama abadde ku side yaffe, twaffe tulikiririza nnyo mu ddiini era twalabye Katonda ng'akola byewo. Nkulaba. Weewaawo. Kyali kitukakatako. Kakati nga wabadde musanyufu nnyo ku mukolo. One, omukolo ogwo nagwagala nnyo ku last hour nga gunatera okutuuka n'engutya. Kati very early in the morning Katonda nakola ebyewunya ebintu ne byekola byokka nendaba omukolo nga gwa ttendo ati mabanja nga yes kuba emikolo gy'abantu abamu bakolera mu mabanja mu mbeera enzibu nenze nagenza okulaba nga buli kimu kiriya neŋŋamba nina okubeera n'essanyu ppitirivu. Omanyi nti katono oyimuke mu ntebe nga naalonga jja. Kye nabadde nfiiringa naye nga bestman yanzijukiza nti oye tuli ku buko. Sala pressure tuli ku buko. Yes. Oyagala mugamba kyo mukyala we. Mukyala oyo afumbe byonna tubiyiseemu afumbe ebirungi byonna agenda kubifuna. Yes. Mukuba embaga. Teeka 2-2. Yagambye nti tomanyi balance ngalya. Aliyinza okunnemerera yensonga lwaki yankwasiza sapule. Kyekirabo ekyamaanyi kye yampadde Rosale y'Omukama ate naawa ne maama wange Bikira Maria bwe twekwasa Mukama byonna bibakiriya. Webaza abantu. Njagala okwebaza abantu famire na Mukama wange nze wange omulamuzi akola Chief Justice yambeeredde onyo nina baganda bano ba confidence nina aba lawyers abalamuzi mikwano gyange babadde nkizo nnyo mu mukolo guno ba ministers ba party and politician ba ministers ba MPs bakulembeza banaddala bakulembeza ba district y'Enjambe bambeereddewo nnyo era omukolo nalabye nga babunzigyeko stress nabadde nzigyange. Bonna njagala okwebaza naye mu byonna nsinga kwebaza madamu oyo yambeererawo ebintu bino ebisinga. She was what she wanted from the first up to the last and I'm very grateful for her. Kubanga essanyu erisinga nalyoleseza mu mukolo bonna bakimanyi ndi musanyu just aiming high. The sky is no longer the limit. Now we're going to Sharita Hair Clinic. I would advise. Bachinkoledde nze bachiroki indeed. Abadde kalungi ate kasanyuse nnyo kwegamba ate yembo obwedda nze mmuteeka mu nti nagamba kiki kino era bonna bali just well tuned. Abantu ebisujju mwe bali kutwagala eyo tusiibayo nga tukwata emikolo egy'enjawulo ku bisujju ate nammwe ab'ebisujju mwe bali kubeera nga temuzaala abaana abalungi abaleeta abasajja buseera nemuyita delta kategere nyuma y'omukolo gwabwe kino banakubakirota uti okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako
The City Bridals ku Kamukamu Plaza.